Mnange omuzungu mnange yakola ebintu bino mujja tusonyamuko akakaisemuko utere fe tujja kwa tukaki tukyeyongerayo kati olunaku olwaleero omulama gwe tuliko olunaku olwaleero tutunulidde cabinet ba cabinet ministers bano ekintu kino president Museveni kyakoze kina abantu bekyasansiza kina abantu bekyakoze eki bekyanyizizza yes so kati fe tuli wano ng'abana Uganda naffe nga citizens tugenda kubanga tutunulira ekintu kino mu mbeeremu oba endala mukulu Angelo President Museveni yavuddeyo n'awandiika olukalala oba list ye ey'abantu balabanga bali waffe okubeera ba gundi abamukoleddwa obulungi ekyo nze nkitwala nga appreciation okulaba nti gundi ono asaana wano n'amuteekako mu mbeera bwetyo gwe gundi eno wagitunuddemu otya gwe nga gwe analyst omulungi okusookera ddala President Museveni bukyaja mu buyinza okulembera eggwanga Uganda gwe mulundi ogusoose okumala emyaka emingi nga tannakyusa kabineeti oba okola enkyukakyuka mu kabineeti ye bwe yajja mu buyinza mwaka gwa 1986 azze akyusa baministers oba akola reshuffle ya kabineeti kati enkyukakyuka ezo omulundi guno atutte emyaka 3 n'ekitundu okukyusa kuva alondebwa naye giri emirundi gyonna myaka ebiri ng'akyusa era bulijjo beebuuza ffe kati nga abamawulire twaki anticipating oba twakisuubira nti essaawa yonna ajja kikola wiiki 3 emabega oluvannyuma lw'okukyusa abajjaji essaawa yonna ojja alaba nga Museveni oba pulezidenti w'eggwanga ng'akyusa ki akyusa mu baministers be oba abamuyambako mu kukola emirimu gye era amaze n'akikola okitegeera kakati cabinet eno esukka mu baministers abalimu basukka mu 7 naye enkyukakyuka ezaabaddemu nnyingi abamu bayisiddwa bubi bwendowooza abalala ne bayisibwa bulungi ate kati olaba nti no cabinet eno agireseemuko baministers abato okusinziira ku cabinets endala wezibadde luno aleese ba ministers abato n'awumuzaamu ku bakulu mulimu abamusinga n'obukulu abadde mu cabinet abamusingira ddala waliwo bangi abamusinga n'obukulu kirunda kive ijinja nadduli awo abadde bamusinga obukulu bamusingako obukulu waliwo omukwano gwange ali mu Britain ali Britain eyasindikidde gondi footage nangamba nti olaba abawala abana bano bona bali mu 32 years 34 nate wotuna okuva ddala ku Minister of Education Prime Minister nozaako gundi Vice President kugamba nga wotunulira abantu awo they are 32 34 ekinene ennyo naye ate n'amaana akulira ne wansi wano abaffe wano nga bali mu 75 ekintu ekyo kukyogerako otya lwaki omukulembeze waffe Museveni alemedde nnyo ku bantu bano abato abakulu abamu bawumudde nga bwe nkugambye abatini then n'ayingizaamu n'abato kati abamu baagambye nti no bayinza okubeera Kyagulanyi effect nti ayagala ayingizemu kwa ministers abaleeta ideas ezigwa mu ttuluba ez'omusajja ono akola ki agezaako omuvuganya afuuse ettabbu kati aleetamu abasajja nga Frank Tumwebaze yes abadde wa ICT kati alina position endala gyamutaddemu kati alaba nti nno abeera wa mugaso kuba engeri gyali mu myaka giri egya Kyagulanyi kiraga abani ideas kati oli Kyagulanyi kyayinza okubeera ng'alowoozaako bakyalabye oba n'engeri gye batambula amawanga bye balabayo ne bye bayigayo kitegeeza Frank Tumwebaze abasobola Tumwebaze abadde minisita olwedde so kati sikipyanyo tunatugambako yani badde ng'asitula abantu wano kuba MPs ababaddewo eno abali wansi however ati mu NRM n'abasitula n'abateeka ti n'abateeka wali ku ministerial positions awo kyandibadde nga kiri a bit fair n'omuntu yandibadde ng'akiraba okiraba Baminisita ki bebajjemu ekyambe kyasaze minister bweta Monica Ntege Azuba oyo nno nze mwagadde yadde ekyambe kyamuyiseeko yawumudde naye nze namwagadde kubanga yeyaza ennyonyi ya Bombardier Uganda Airlines yaziza zaaliwo emyaka nga 2-3 emabega naye yakiteekamu nnyo amaanyi okulaba nga ki Uganda Airlines komawo omukyalo oyo Mrs. former minister Monica Ntege Azuba yasamuzino former
yabaddeko ngo Works and Transport. Yes. Kati saa zino yawumudde Aida Nantaba naye teyawonye kyambe naye mkwano gwange nnyo. Aida Nantaba mkwano gwange nnyo. Yabeerako musagaawo guno omwaka nga gutandika mu bya Sebulime yaliwo. Then Janet Mukwaya naye bamuzizaako ebbali. Janet Mukwaya oyo naye abadde alina omulimu gw'abadde atandise okukola nga gw'amaanyi nnyo. Bana abawala abagenda ebweru Saudi Arabia, Dubai ne bababonyaabonya eyo nga bali ku kyeyo. Omukyalo oyo akoze bulungi nnyo abadde afaayo era nga stories azifollowinga abamu baba batiddeyo famire ye nga talina transport ziza omulambo omuntu abeera atiddwa nga abayambako so abadde active nnyo Janet Mukwaya oyo. Irene Muloni naye ekyambe naye teyakiwonye. Ne Muloni yagenze. Muloni naye takyaliwo. Chelsea Bakabulindi abagoberera ennyo ebyemizannyo byo bamumanyi. Abadde minisita abadde mu byemizannyo. Bakabulindi teyawonye kyambe. Muloni yo si abadde minisita wa gundi si abadde mu kigundi kyalimu ono Owema Okota. Amelia Kyambadde abo abadde Muloni. So bwekyo cabinet abo bo bagenze naye ng'enkyukakyuka ezibaddewa Frank Tumwebaze agenze mu kya Works and Transport wabadde Monica Antege Azuba. So Frank Tumwebaze maadde bamutire eno mbya ICT ebya computer ebya bakalimagezi abadde atufuukidde bannange naye tusiiza by the way tusiiza ebintu bingi nnyo tulina ku appreciatinga byemazima. Yes, Frank Tumwebaze abaddeyo ne mu KCC abadde active mu KCC naye kati saawa zino ali mu gundi mu esawa zino ne kulwa time ndoza kasoke tugendeko mu bulango waffe kati ninyo then tukomewo tulabe ng'egye tutematemamu ebintu ebyo. Webale kwekuumira ku ABS TV ekuumuza ebirowoozo kansuubire mwena mukyagiremeddeko because that is the way to go. Kitegeera that is the way to go. Tubadde tukyali ku mboozi yaffe tubadde ku mulamwa gwaffe wali kati tuvuddewo enkyukakyuka nezibadde awo abaani bebajjeemu kati saawa zino tugenda baani bebakyusiza ne bajja wali ne bateeka eno ne bajja eno ne bateeka eno. Frank Tumwebaze nga twabadde tusembyeyo twabadde tukomye Frank Tumwebaze avudde mu transport n'agenda mu gender, labor and social development. Omwami oyo Frank Tumwebaze akyali muto abadde mu ICT mu transport agenze mu transport then era abajja beera nga bakola emirimu egyo n'omukulu Katumba Wamala naye wali awo Major General Katumba Wamala Katumba Wamala we bali awo babiri. Kahinda Otafiire avudde ku bwa Justice wa Minister of Justice ne bamutwala ku East African Affairs. Kati omulimu omutuufu ogwo Kahinda Otafiire still akyalimu akyusiddwa akyusiddwa bukyusi tebamusaze aze ku East African Affairs nga Sam Kutesa we yali Sam Kutesa yali wa bya bweru Foreign Affairs East African Affairs nozo ensonga ezikwata ku bugwanjuba East Africa Africa yasidwa. Awo ne tulabawo Mary Kitutu naye akyusiddwa. Ne tulabawo Tom Butime, Ephraim Kamuntu, Christopher Kibazanga, then Sarah Opendi n'oyo naye w'amaanyi nnyo abadde amuwa water and minerals ebya mazzi n'ebintu bino ebiva ebisimwa mu ttaka oba mu birombe katugambe nga golodi ebintu ebityo omunyo kitegedde minerals ebintu ebyo ebiva wansi mu ttaka. So Sarah Opendi awo ateekeddwa. Ne tulabawo Joy Kabasi Joyce Marika asiddwa ku bya primary health ebyobujjanjabi ebisookerwako ebyokugemaagema ebyo polio simanyi biki ebyo ebyo malaria yagenda okuba nga bikwasaganya ate ani sooka ombulire ko akwata ku byo health esaawa zino gwe bataddewo baleseewo
eyabaddewo ekyo kikwatiddwako ekyo ekifo era byenkugamba byebiki oyo nali badde akwatibwako kubanga ebintu balina ensonga ezikyaluma na Uganda ensonga z'ebyobulamu azikutte bubi olina okwemulugunyako n'okwemulugunya kwange ensonga z'ebyobulamu kugamba tali waffe bali badde nga bamukyusa naye actually oba bamuwe without simanyi minister of portfolio Ubutalaze kuba kati bano badde nga bamuwa ekyo ekya minister of disaster management and preparedness kubanga kikukire ekyatuuse ku bantu ekyobupiira obwo ate nekundi n'okugema abaana okwe bagema ate ne bagamba nti tugamba era asaana ekyo kya disaster management and preparedness akitulawo bulungi kati awo nga tuvuddewo kati nga gwe analyst omutuufu osuubira gundi okukyusibwakyusibwa kuno okubaddewo Uganda kati ogirabawa mu myaka 3 awo ogirabawa okusinzira mu nkyukakyuka zezibadde osuubira President Museveni okukyusakyusa kuno kwekyusakyusizaamu kuli vital to the understanding of a man wansi kuli vital as far as age is concerned kati ndabamu ku bantu abato abatali bakulu nnyo Basaro Pendi Merit Tutu Frank Tumwebaze ndaba nti Babeti Kamyabo kuba kati abo bacha Babeti Kamya mukulu actually Babeti Kamya ajiddwa kuba Minister of Kampala. Yes. Era Lukwago n'asanyuka nnyo n'ayimba n'akayimba Lukwago musanyufu nnyo. Lukwago leza musanyufu ekikwata yeteeka Lukwago kyagala mukuba yayagala abeera awo ng'ali fine talina muntu yenna amukoonako Kampala ajesigalize akole ebika kamiliyoni oyo kati atandise. Bwe kibadde ati Beti Kamya ku Friday nga Beti Kamya tannamanya nkyukakyuka we zinaabeera n'abuvunaanyizibwa obwamuweereddwa yasembayo ng'agambye nti nno emirimu gya Lord Mayor mulimu okwaniriza abagenyi Lukwago n'agamba naye n'omukazi ajo gamba emirimu gya Lukwago kwaniriza abagenyi kutambula kalabe oba ekibuga kirimu ebinnya ddabi reporting emirimu gyabo kubayimbira mu kwawo Lukwago ne kimuyisa bubi so ngawe mbadde nkyakunyonyola Mwesigwa Rukutana ava mu West Mwesigwa Rukutana naye akyusiddwa avudde kuba fu minister kati state minister owa Labour omanyi waliwo state minister ne minister omujjuvu nono wa state mukulu Angelo waliwo ekintu kimu noza n'abalabi ba ABS nabo bakimanyi bulungi kati this time kirabika kugamba kyazuuliddwa nti Buganda yadominatinze mu kintu mu cabinet bano kugamba olaba buli avaayo amanya ga mu central Buganda era babadde batini nnyo bulijjo beekwasa mu simanyi gavumenti NRM beekubira nnyo simanyi kiwe buli avaayo simanyi wa Western buli avaayo Munyankole buli avaayo Mutoro simanyi Mutimbo bo babadde bagwe naye this time otunuulira gugundi eyo kabineti gundi lishafu ene yabaddemu sincerely speaking olaba nga Abaganda omugaati gugabanyizibwa bulungi batuteera ni share ekinene enyozi kyemanyi kati fa Abaganda tubeere basanyufu okutegeera tuli basanyufu obadde ombuulira mu myaka 3 olabawa Uganda naddala mu nkyukakyuka ezo zabaddewo ngawe mbadde ngambye nti no mulimba ministers abato oli bwabeera ng'akyali muto aba n'okuyaayaana aba akyayagala okukola ebintu bingi ayagala akole bulungi ayogerweko oba afuuka omuzira kakati engeri bano nga bwe badde nga Frank Tumwebaze Pendi ngeri gye bakyali abato bakyalina kati okuyaayaana kungi okusinga ate bali ba minister abakulu abebakira muki ng'olaba mu kusoma budget abasajja mukulu ali myaka 8 yeebase basoma budget omukulembeze w'eggwanga ayogera omusajja yeebase wali ogena buuza nemugamba nziratuya nemugamba fasi omukwano gwange nemugamba lwaki always buli oba muli mu meetings oba mu parliament omwo budget esomebwa mu mulimu kwebaka mu parliament mwenyini temuteesangako mubeera kwebaka bwebasi nangamba nti mwana olaba omuntu omukulu kyalaba nga atudde gw'omuto newoolinya omuti okusingayo obuwanvu tolaba tuba tulowooza mu ebyo kugamba nga tubiyitayitamu ebiri mu kwogerewa ye muri ebirowoozo aba akola ki alaba agamba wano wakyamu wano waliwo ewati ye wati weyaŋŋamba neŋŋamba tomanya munaye yandibanga mutuufu
so ensonga y'okwebaka eyo si kiwanga y'ensonga ennene nnyo okusinziira ku gundi eyo just ndowooza y'abantu that's what I know naye ensonga endala gyesobola okubuuzaako kati tutunudde cabinets ez'enjawulo bw'ogenda wali e Tanzania olaba nga enamba entono nnyo bw'ogenda mu nsi ez'ebweru olaba nga actually ensi namba osanga ba cabinet ministers nga 15 nga 10 okiraba lwaki Uganda ewaffe wano tulina bangi ba cabinet ministers over 70 plus ekyo kyo ensonga nja kuwa bbiri ensonga emu eyinza okubeera abantu abatuukirira omukulembeze nga ne batondawo n'obuno kuba osobola okulaba ministry emu ng'esobola okukola ekyandibadde kikolebwa ministries 3 okitegeera kuba kati for example ojja laba ministries nga oyinza okugamba eya Labour social development byonna ne bakwata ekintu ne bafuula minisita omu nga akwasaganya ebintu bisatu waliwo kati wa wax and transport wa wax kati nga salazo gundi wali Brett Kamya ali ku Labour land and urban development kati olaba nti nebyo bisatu bisobola okubeera nga bikwata biri mu line yemu bintu biri abyanjawulo naye obiraba nga biri mu line yemu nti n'omuntu omu asobola okubeera nga they are a bit affiliated bisatu naye ate kati erudda n'olabamu ne ministries ezimu nga ziringa yandibadde teyeetaagisa kati ng'eya portfolio era omukulu Nadduli we yabadde kati omulimu omutuufu naye okubula tewali gwe bawadde ekyo bataddewo naye mujjako akawuwo kiwa bajja gireeta olabe bulungi list bajja gikuleetera na buli kimu bakinnyonnyole ffe tukusuniddeko naye bajja kubeera nga bakikuwa so ministries ezimu olabira ddala nga teyeetaagisa wali nnyo bwetaavu bwayo nti lwaki ebeera nga weeri so yensonga lwaki nti ojjalaba nti abantu bangi batuukirira omukulembeze olw'okwagala we bafunira ne bafuna ebifo naye ng'omugaso gwabyo teguliiwo ojja kireeta kati nga for example nze njagamba nga babuchaman talina ekifo kye yafuna full figure tolaba nti n'ofiisi ye ti tolaba nnyo kikulu nnyo kiriwo ate munna akoze kirungi n'ogerako ekyo ekintu abantu babadde balinze balabe special presidential advisor Catherine Kusasira ng'alabika ku list kyekyabaddeho kyabaddewo ate tabeera ku cabinet yes ayinza okugwa mu ministry emu naye abeera wansi kuba minister abeerako n'abantu nga abasobola n'okuwera 10 kuba abeera ne secretary alina omuwandiisi abeera n'abagundu Big Eye abo kugamba naye kati ka ministry kali awo si ka ministry keko kalamba naye bayina wa ministry gye bagwa wansi waayo kitegedde kuba kati tebagwa wansi oba ku byokukola nga ku nguudo naye bayinza okugwa nga mu bya mawulire information kitegedde gapa mu ghetto kati nabo babeera bayambako minister ndowooza mu ngeri eyo naye nga sikiraba nnyo era kye bamuyamba ga Malyansimbi ebifo ebimu biriwo lwa Malyansimbi ensonga lwaki olaba sometimes nolaba nti no cabinet nga nnene naye nga nkiwa bajja kukola bulungi kuba kati balinako pressure manyi abazungu bagamba nti nno waliwo olugero lw'abazungu olugamba nti nno pressure makes diamond not hugs oliwo omussa ku pressure ojja mujjamu ekyo kati bwe balaba pressure opposition ngeteekawo pressure kati nabyo ebeera ng'ebalabudde tulina kye tutakola bulungi aba opposition bakyogerako kati kitereeze okitegeera kati so pressure opposition ejja baleetera okukola kuba kati ate n'abato ba ministers abamu abazi gwenna ali ku ABS TV wanjagadde oyogereko naffe otuweeyo gundiyo endowoozayo tujja kuba tuteereza ekintu kino mu mangu nnyo tujja kuba nga tutandika n'okusoma message z'abantu ze batubuuza oba ze batubuulira views zaabwe of course very soon waliwo ekibulamu kati nnyo wano natugera kuba tukiteeraze nazo munaku nga bbiri kijja kuba nkiwedde munange ekintu ekirala abantu abasinga bagamba nti omukulu ono okuteeka bagamba mbusimanyi signs ez'embalaasi egenda okufa etandika kola ki kusamba neefuula ey'amaanyi ennyo bagamba omukulu ono okola gundi rishafu eno abasinga bagamba
signs abamu bagamba ayagadde money power nti wakwata atabadde gundi n'amuleeta mu kintu ekyo agera kusigala ng'akola ki amufunira support ate n'okulemezaawo bano abakadde olw'akuba nti be bamukuumidde mu kintu ezo ensonga z'Abannayuganda abatuuze ba Uganda ensonga eyo gyogerako otya? Of course buli muntu yandiyagadde akole n'omuntu gwategeera obulungi so obeera omanyi amaanyi ge n'obunafu bwe naye n'abeera nga amanyi amaanyi go n'obunafu kati nga gwe manyi obunafu bwo n'amaanyi go naawe omanyi obunafu bwange n'amaanyi gange indi ati nti buli kiseera bw'onoobeera ng'okyusa buli kiseera bapya at least okwata oyo gw'olina n'omukyusa obuvunaanyizibwa n'okwata oli omulala n'omuzza ku buno okusinziira ku kumanya kw'abaalina oba ideas z'abaalina ezizimba okusinga okubeera nti bonna oyiwe cabinet yonna oleete empya tekiba tekikola n'oyiwa ttiimu yonna n'oleeta empya yonna olina olekamu abamanyi obunafu bwo n'amaanyi go naawe b'omanyi obunafu n'amaanyi go so nze mbeera nkiwagira okubeera nga baminisita abamu basigalamu ekintu kino is it in any way connected to campaigning? No, I don't think so. Kubanga singa kibadde kya campaign kyandibadde kijja nga ebiseera by'okulonda binaatera nga bibulako myezi n'ekirala nti ate yennyini omukulembeze yeyerondera minisita bekiraba nti kiina ekiri connected ku bintu by'obululu sirabagamba kiri connected because bo bagamba okusinziira ku pressure gwe tulaba essaawa zino aliko abantu abasinga they pretend bagamba we don't have any competitor. We don't have any competitor. Naye ate essaawa zino nze ndaba nga waliwo competitor. Nze nga nze. Sooka ontangazeemu pano. Maybe goyinza okuba ng'okirina nga kyesimanyi. Kati katugambe Jeno Katumba Wamala n'ava mu ministry mu gy'abadde alimu. Katugambe abadde mu bya nguudo n'emirimu transport and works webityo. Kati bwe bamukyusa katugeze ne bamuzza mu bya health. Element y'okunoonya akalulu egiramuwa always okimanyi bw'obanga olina abaana ewaka abaana ne bajjaawo ne bakuziniramuko ng'omuzadde omwana asinza okola ki omwayo oba akasiimo nusu 10 n'agenda nagulamu switi biki ekyo kimuwa gundi oba omuinnovating like omuwa courage nti next time akole ki kiddemu next time olina kola ekisinga kwawo kitegera so kati nze nendaba nti maybe engeri abantu bano because some of them fetulaba nga bakoze naye ate aba akoze eki abajjeko yes it is within his mandate sokola ki okuwandiika but still aba abiwandiise abisindikira afe abantu tubikole ki tubitegeere ku mitimbagano tulabe where possible change webadde nga okay badde somehow dal oba omuntu n'abadde akola nnyo kati nga minisita Nantaba abadde mukozi nnyo buli omu amumanyi Nantaba agudde mu nvi nebatandika n'omutambulirako nagamba nti waliwo ne bamafia bamutambulirako bagala kumujjawula mu wensi eno ekiraba buli kimu twakiraba amoloka ne bagikubira simanyi waliwo n'omuno omuntu ge bakuba amasasi ne bamutta sebulime meaning nti ekyo that is so good kyali kinene nnyo ku side ya Nantaba nti ali mukozi ate twogera essaawa zino nti takola ki omusajja hajira duli abasajja abakoledde omusajja ono Nantaba abadde inactive recently kuba abaddeko yagendako yagala funa obuwaŋŋanguse mu Canada ayagala funa asylum mu Canada nti bandi bubi ba mafias biki tabadde competent Evelyn Anite nga ate bamwongeza bongeza kintu kirungi Evelyn Anite moto akyakola bye bamukube yeetaaga era waali position ye weeri tebamuwadde empya tebamusazeeko ku lwa time ndowooza yenna omulaba ABS TV munagiriko naawe ng'omuntu oyina ensonga z'omuli z'olaba nga kino ekintu obula yandibadde ng'akola waati oba kituufu kyakoze okitegeera munnange buli omu alina ki alina endowooza ye kati naffe eyo yebadde endowooza yaffe wano yebadde endowooza yaffe engeri gye tukubyekubyemu gundi awamu tukubyemu ebituli awamu ne tukola ki ne tuapprove nti fine yakoze bulungi so Angelo nkwaddeyo chance tumira abantu babiri ntumirako Senior Mike of Uganda ne Kasagga
Kasagga. Buterevu nnyo wano August bamakyama bangi tudavanga awo tukomya abanyamita Uganda 256 the most obvious person nkutumiddeko yenna alaba August TV True as Film Production mwenna batumiddeko byokutandika ddala ku nkulu omunene n'abakulu ababadde wali ku gundi ku Old Kampala SS mwenna ababaddewo aba companies ezitwala abantu ebwe mwenna batumiddeko nnyo ndowooza awo tukumye olunaku olwaleero